Eyo okuwulira ensi wawetuuse ne process egenda okubeera netuwa ba candidates mu democracy tugenda mu kamyufu era ngera akamyufu k'ekibiina kabeera ka kyama bamuluzungu ke bayita secret ballot then nga 11 ekitongole oba akakiiko akulira ebyokulonda mu kibiina kagenda kulangirira ebinaaba bivudde mu kamyufu akabaka ba parliament aka UPC. Then wakati wena kuzomwezi nga 12 paka nga 16 akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kagenda kubeera nga katandika okurecevinga petitions oba okwemulugunya okunaba kuvudde mu kamyufu k'ekibiina akabaka ba parliament wamu ne local government nti abo abanaaba nga tebayiseemu tubasaba badde mabega woya n'abayiseemu bamukubire campaign kumakati fe UPC kibiina teruko individuals so ekibiina kiba kitekenze president tusaba ndo banaite muyimirawo independent tukulangulanye ekibiina jangu nga tulina ebitibe gy'ekibiina sobola okubeera nti no tukuŋŋaanya amaanyi gaffe wamu sobola okuwangula